Inside Story Uganda, real source of political updates. Honorable Alan Sewanyana, oli otya ogamba otya muganda wange. With due respect, olunaku lw'eggulo wankubidde ku ssimu nonga nti oyina press conference era ogenda kuyita olukuŋŋaana lw'amawulire abantu obabuulire ani yakusiba oba ani yabasiba ne Honorable Muhammad Ssegirinya. Oyongere okukkaatiriza ensonga eyo. Naye it's very unfortunate tizi zino zigenda kuwera ssaawa 6 ogw'emisana sinnalaba ku press conference yonna. Njagadde okussaamu ekitiibwa era nkimanyi nti ndi mukwano gwo oli mukwano gwange, naye mbadde njala okukola live ku ssaawa ndowooza nga 10 ez'akawungeezi k'olunaku olwaleero. Abantu bajja kumanya, bajja kutegeera kubanga twetaaga okumanya, abantu beetaaga okumanya kadi egenda kukuleetera obuzibu. Honorable Sewanyana Alan, nze nganze gwe mwabuuliranga ebyama, nze nganze yabalinga okumpi, nze nganze yakola buli kimu kulaba nti buli kimu kitambula, okulaba nti muva mu kkomera. I know era nga naawe okimanyi nti mmanyi bingi nnyo bye mmanyi. So Honorable Alan Sewanyana, mumuntagingire with due respect, njagala kube press conference gye yayogedde. Otherwise kati wano wetulaga wazibu nnyo, wano wetulaga wazibu nnyo babuulira. Nze nganze sobola kukkiriza legacy ya muganda waffe Honorable Ssegirinya Muhammad kufa togge. Ekyo kyo munansonyiwa, sijja kukkiriza legacy ye bambi kufa togge basebo ne bannyabo. Honorable Alan Sewanyana, senga kikulema mu ssaawa okuva kati zino ziri ssaawa zigenda kuwera 6 ku ssaawa 9 nga tonnatuuza press conference nga tonnagituuza kubuulira bantu ani yabasiba omutuufu, kubuulira bantu ani yabasiba omutuufu. Luwemba Nzija basebo ne bannyabo, Luwemba Nzija ku ssaawa 10 ez'olunaku olwaleero. Singa Sewanyana tutuuza press conference kubuulira bantu ani yabasiba, nanvayo gye mwavayo mukomera Nzija, sijja kukkiriza muganda wange byakoleredde ebbanga ddene kufiira togge. Ekyo nkibabuulira. Luwemba nja kusigala nga ndi independent, nja kusigala nga ndi independent mind. Ekitegeera? Yes, saagala. Ekitegeera? Sewanyana saagala kadi ekozese bya kisiru kubeera public nuisance. Ekitegeera? Nze ndi wano, I don't support Honorable Mpuuga. Naye ate saagala okole bya kisiru Honorable Sewanyana. Ssaawa 10, njagala ssaawa 10 zigenda okuwera nga Sewanyana, Honorable Alan Sewanyana Makindye West otuusizza press conference. Nze Luwemba nja kusigala nga nyimirira ku kigambo kyange. Ku nsonga yonna ekwatagana ne Honorable Ssegirinya nja kusigala nga nyimirira naye. Kubanga ekyo naawe okimanyi bulungi nnyo. Sewanyana okumperekera ku kitebe kya Nuupu, okimanyi bulungi nnyo nti wali otuukiriza bigambo Ssegirinya bye yagamba ng'ali nsambya. Nti Luwemba ne bwe nnaabanga nfudde oyimiriranga, ne bw'onoofuna obululu 3 nja kuba musanyufu. Byonna nja kubyogera ku ssaawa 10. Honorable Alan Sewanyana, oli otya ogamba otya muganda wange. With due respect, olunaku lw'eggulo wankubidde ku ssimu nonga nti oyina press conference era ogenda kuyita olukuŋŋaana lw'amawulire abantu obabuulire ani yakusiba oba ani yabasiba ne Honorable Muhammad Ssegirinya. Oyongere okukkaatiriza ensonga eyo. Naye it's very unfortunate tizi zino zigenda kuwera ssaawa 6 ogw'emisana sinnalaba ku press conference yonna. Njagadde okussaamu ekitiibwa era nkimanyi nti ndi mukwano gwo oli mukwano gwange, naye mbadde njala okukola live ku ssaawa ndowooza nga 10 ez'akawungeezi k'olunaku olwaleero. Abantu bajja kumanya,
bajja kutegeera kubanga twetaaga okumanya abantu betaaga okumanya kadi egenda kukuleetera obuzibu Honorable Sewanyana Allan. Nze nganze gwe mwabuuliranga ebyama, nze nganze yabalinga okumpi, nze nganze yakola buli kimu kulaba nti buli kimu kitambula okulaba nti muva mu kkomera. I know era nga naawe okimanyi nti mmanyi bingi nnyo bye mmanyi. So Honorable Allan Sewanyana mumuntagingire with due respect njagala kube press conference gye yayogedde, otherwise kati wano wetulaga wazibu nnyo babuulira. Nze nganze sobola kukiriza legacy ya muganda waffe Honorable Segirinya Muhammad kufa Togge. Ekyo kyo munansonyiwa, sijja kukiriza legacy ye bambi kufa Togge basebo ne banyabo. Honorable Allan Sewanyana senga kikulema mu ssaawa okuva kati zino ziri ssaawa zigenda kuwera 6 ku ssaawa 9 nga tonnatuuza press conference nga tonnagituuza kubuulira bantu ani yabasiba omutuufu, Luwemba Nzija basebo ne banyabo Luwemba Nzija ku ssaawa 10 ez'olunaku olwaleero. Singa Sewanyana tuuza press conference kubuulira bantu ani yabasiba nanvayo gye mwavayo mukomera Nzija, sijja kukkiriza muganda wange byakoleredde ebbanga ddene kufiira Togge. Ekyo nkibabuulira. Luwemba nja kusigala nga ndi independent, nja kusigala nga ndi independent mind. Ekitegeera? Yes, saagala. Ekitegeera? Sewanyana saagala kadi ekozese bya kisiru kubeera public nuisance. Ekitegeera? Nze ndi wano, I don't support Honorable Mpuuga. Naye ate saagala okole bya kisiru Honorable Sewanyana. Ssaawa 10, njagala ssaawa 10 zigenda okuwera nga Sewanyana, Honorable Allan Sewanyana Makindye West otuusizza press conference. Nze Luwemba nja kusigala nga nyimirira ku kigambo kyange. Ku nsonga yonna ekwatagana ne Honorable Segirinya nja kusigala nga nyimirira naye. Kubanga ekyo naawe okimanyi bulungi nnyo. Sewanyana okumperekera ku kitebe kya Nuupu okimanyi bulungi nnyo nti wali otuukiriza bigambo Segirinya bye yagamba nga ali nsambya. Nti Luwemba ne bwe nnaabanga nfudde oyimiriranga ne bw'onoofuna obululu 3 nja kuba musanyufu. Byonna nja kubyogera ku ssaawa 10 olunaku olwaleero ez'akawungeezi. Ku ssaawa 10 ez'olunaku olwaleero. Singa Sewanyana tuuza press conference kubuulira bantu ani yabasiba nanvayo gye mwavayo mukomera Nzija, sijja kukkiriza muganda wange byakoleredde ebbanga ddene kufiira Togge. Ekyo nkibabuulira. Luwemba nja kusigala nga ndi independent, nja kusigala nga ndi independent mind. Ekitegeera? Yes, saagala. Ekitegeera? Sewanyana saagala kadi ekozese bya kisiru kubeera public nuisance. Ekitegeera? Nze ndi wano, I don't support Honorable Mpuuga. Naye ate saagala okole bya kisiru Honorable Sewanyana. Ssaawa 10, njagala ssaawa 10 zigenda okuwera nga Sewanyana, Honorable Allan Sewanyana Makindye West otuusizza press conference. Nze Luwemba nja kusigala nga nyimirira ku kigambo kyange. Ku nsonga yonna ekwatagana ne Honorable Segirinya nja kusigala nga nyimirira naye. Kubanga ekyo naawe okimanyi bulungi nnyo. Sewanyana okumperekera ku kitebe kya Nuupu okimanyi bulungi nnyo nti wali otuukiriza bigambo Segirinya bye yagamba nga ali nsambya. Nti Luwemba ne bwe nnaabanga nfudde oyimiriranga ne bw'onoofuna obululu 3